Don't joke to M23, my bro. Don't joke. That is army for the people. Don't joke. Don't joke. Move, quickly. Jump, quickly. Hey, quickly. Yes, all right. Nkulamusizaako nnyo. Mukwano gwange najjo sinza obanga otuwuliriza okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku Yugi Update TV. Awo wennyini wetugenda okubanga tutandikira gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Awo wennyini mukulike byonna bimugenda mu maaso n'okututuusaako. Oli ku Yugi Update TV gwe ali mutala w'amayanja gwe munnankyukakyuka. Byonna by'otutuusaako engalo mukwano gwange gwe munnankyukakyuka. Buli yonna gy'oli olina ky'okola nga kigatta ku nkyukakyuka. Tegeeza nti nno okola kyamaanyi nnyo. Kakati nno webukeeredde obwaleero amawanga ag'ebweru saako ne foreign states ne ministries ezisinga ebitongole ebirwanizi by'eddembe ly'obuntu omuli ekya UN omuli ekya East African Community byonna bibadde bijja bivaayo nga bigenda mu maaso n'okuteeka eno ensonga nga bigipuutinga kiriya nga balumiriza Paul Kagame ow'e Rwanda nti yagenda mu maaso n'okubaakinga abayeekera ba M23. Paul Kagame nga yeegaana ng'abagamba temunsibaako matu ga mbuzi kundi isango. Akakatambi ke nkuteereddewo keeko mu yali January w'omwaka ogwaggwa ng'abayeekera ba M23 baakawamba ekibuga Goma era kye baasooka okukola kwe kuŋŋaanya foreign military powers bonna abaali balwanira ba mercenaries ne babakwata ne babawa ekisonyiwo kyakuddizibwa bwayo ku butaka. Kakatambi ke nkuteereddewo ng'olwo abayeekera ba M23 balaze eryanyi. Kitegeeza ki? Kikulaga nti nno abayeekera bano amaanyi ge bali basinziirako gaali gayina emabega gye gasinziira era nga galiko omuntu agabaakinga. Newankubadde kino tetwasobola kitunuuliza nkalirizo naye bangi bajja basonga olunwe mu Paul Kagame ow'e Rwanda saako ne Yoweri Kaguta Museveni owa wano mu Uganda. Oli ku Yugi Update TV nyongera okujjukiza kw'osinzidde okuba ng'otuwuliriza. Kakati obukeeredde olwaleero ngaliwo information enekusufu ey'ekyama era eno emazeeko bannansi ekyewungula era bamazeeko ne pulaani nga bagamba kisoboka kituufu oba nedda. Jjukira emabegako n'agamba Donald Trump president w'eggwanga erya United States of America erya US yagenda mu maaso n'okukatinga ddiiro wakati wa Democratic Republic of Congo saako n'eggwanga erya America ng'eno nno ddiiru eri wakati w'abakulembeze bano ababiri ne bagattako n'owokusatu mwalimu Felix Tshisekedi owa DRC saako ne Paul Kagame ow'e Rwanda. Bano nno ekigendererwa kyabwe kyali kya katinga ddiiru Donald Trump asobole okuba nga investinga ba investors mu ggwanga erya DRC bagende mu maaso n'okukatinga mineral deal eno extracting minerals omwali coltan, cobalt zibayambeko fulumya ebyamasannyalaze n'okubayambako mu lutalo olugenda maaso mu Ukraine. Kakati deal eno yalimu omusimbi muyitirivu. Trump n'akiraba nti singa anabatanyize mu Paul Kagame ow'e Rwanda ebijja kuvaayo bulungi era n'agenda maaso n'akwata ebikutiya bya ssente n'abisimba Paul Kagame ow'e Rwanda ne bakatinga ddiiro. Lwagenza okukomekereza omwezi guno nga Paul Kagame yeekyangidde ku Donald Trump ng'era asazizzaamu diplomatic ties eza ddiiro eno ze baakola ne Donald Trump. Trump n'asirika. Kati Trump ye kye yakola yadeployinga amagye ba mercenaries mu Democratic Republic of Congo mu Northern Kivu ewali abayeekera ba M23. Paul Kagame badde yeegaana nti si ababaakinga era si baggwanga lya Rwanda. Kakati wamala okudeployingayo ba mercenaries ne bafugaza era bwenjogerera aba M23 bandibanga balinnye ku nfyete. Emmundu etokota buteddiza bagenda maaso n'okuwamba enkambi ezimu abayeekera ne zaali bamaze okuwamba. Jjukira nti nno baali bawambye ekibuga ekinene Goma, Bukavu, saako ne airport ya Buvuma ne Warukali. Bu mineral sites bonna obusinga bwali bumaze okusalibwako okuwambibwa abayeekera bano aba M23 era ng'ekibuga ekyakisigadde kye kya Kinshasa era nga bagenda maaso n'okuwera nkulukuuto. Nti nno singa Felix Tshisekedi tawaanika n'atuwa privileges ze twagala tugenda maaso n'okusalako ekibuga Kinshasa. Jjukira wali wasigaddewo kilometers nga 1000 kyenkana okusemberera ekibuga ekya Kinshasa. Felix Tshisekedi mwasinzira okubanga akulembera eggwanga lya Democratic Republic of Congo. Twaddirira okulaba
ng'abayeekera Ssaabayeekera Bisimwa ageze maaso n'okulonda new governor oluvannyuma lwa governor yali atwala ekibuga ekyo ekya Goma okuttibwa. Abayeekera bano aba M23 bagenda maaso ne bawamba ekibuga Goma era tebaakoma okwo ne bateekawo n'obukulembeze obupya new governance system ne bakyusa governor ne balonda governor omupya ne bakyusa systems financial systems zonna operating systems ezaali zigoverning ekibuga ekyo byonna ne babikyusa. Masekati g'omwezi guno baavuddeyo ne beewaana ne bagamba nti no tusobodde okwachivinga okola achievements ezitasobola nakola gavumenti ya Felix Tshisekedi mu bbanga ttono ku myaka 7 gy'amaze mu buyinza bino teyasobola bituukako. Naye ffe just myezi bwezi tusobodde okuba nga tuteekawo achievements mu bibuga ebyenjawulo bye tuwambye. Temukiraba nti nno ffe abayeekera tusobola. Jjukira baavaayo ne bagamba omulimu gwabwe b'ekigendera kyabwe si kyakubanga bawamba buyinza, bo balwanirira ddembe lyabwe bafiirweko nga bannansi b'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Jjukira nti nno muno mwalimu Abahutu, Abatusi nga bonna bano bava mu ggwanga erya Rwanda naye nga bakireyiminga nti ettundutundu eddene olw'okuba nti no lijjudde mu mineral sites erya Democratic Republic of Congo mu Northern Kivu bagamba nti no librogingibwa n'Abanyarwanda lyabwe era eritwale baagala odditwala era kye babasinziira n'okuwamba ebivuga basobole okwenyweza okweteekako concrete beenywereze ddala basobole okuba nga tebasiguukulula mu bitundu ebyo bye baali baagala. Naye nga buli muntu eyali ayingira DRC yavangayo n'ayumiriza Paul Kagame ow'e Rwanda. Yavangayo n'alumiriza Paul Kagame ow'e Rwanda ng'agamba nti nno Paul Kagame gwali emabega w'ebikolwa bino byonna. Wankubadde bino byonna bigenda mu maaso, omuntu agenda mu maaso n'okufandinga olutalo luno ye Paul Kagame ayina ekigendererwa, ayinamu personal gains nga ye omuntu. Paul Kagame mu bigambo bye bitonotono yavaayo n'agamba nti nno zitemunsibaako matugambu zikundi isango. Abayeekera bano ba M23 fena tukimanyi batandikira mu ggwanga erya Uganda. Era Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuhabura amanyi ensibuko, amanyi origin y'abayeekera bano ba M23. Kati so Rwanda eyina ebizibu bingi era eyina ebizibu binene. Kati muba mukoze ensobi okukwata ebizibu ebinene weebito ebitenkana na kasinga Rwanda ne mukateeka ku nsi ya Rwanda nti ke kavunaanyizibwa kubikolwa nga bino. Era nga yagamba bino bya kumusibako matugambuze muli isango. Mwami Yoweri Kaguta Museveni amanye ekituufu era amanye abayeekera bano ba M23 ensibuko yaabwe era amanyi gye baava n'abyegaana. Kakati Donald Trump yalaba nga bino ebigambo byegaaniddwa. Yakola kwe kuyita Paul Kagame ne Felix Tshisekedi ne batuula ne bakkaanya tugenda kukola kusayininga endagaano y'ebyobugagga, tugenda kuba twesitacting ebyobugagga na tubijja mu Democratic Republic of Congo. Kubanga Trump yali amaze okiraba nti kigenda mubeerera kizibu okatinga deal ne Felix Tshisekedi omukulembeze w'eggwanga erya DRC nga Paul Kagame ow'e Rwanda tamutaddeeko kubanga ye munda yali akimanyi nti Kagame alina kyalwanirira mu Northern Kivu era y'omu ku babacking abayeekera bano aba M23 newankubadde Paul Kagame enfunda eziwera bino yali abyegaanye. Ebyo nga bigenda mu maaso n'okatinga deal ne Paul Kagame ng'agenda mu maaso n'okubyegaana. Twalaba ekintu ekyali tekirabwangako ng'abayeekera bano bagenda mu maaso n'okulaga nti no batebenkeza eddembe. So nga yali nteekateeka imbu ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni saako ne Paul Kagame bateekewo violence mu DRC n'oluvannyuma batereeze bagambe nti no badeployinze y'amagye gagenda mu maaso n'okubanga gakkakkanya violence bagenda kubanga basizinga fire eggwanga lya DRC liddemu emirembe. So n'abantu abaali badisplacingddwa mu ggwanga erya DRC basobole okubanga baddizibwayo mu maka gaabwe batebenkere emirembe. Ekyo kyagaana okubaawo. Babayita mu samitize ez'enjawulo ezaali mu kibuga Doha, ezaali mu kibuga Dar es Salaam, naye bino byonna kwali kuyiwansaano ku mazzi. Paul Kagame ow'e Rwanda yagaana okukomekereza olutalo luno. Felix Tshisekedi we yalabanga Paul Kagame agaanye okukomekereza olutalo luno. Jjukira samitize ezimu ye teyalinnyangayo, yagamba waliwo akatego kesitategeera era teyalinnyangayo. Wabula ate zeyalinnyangamu abayeekera tebaazirinnyamu. Era diru ze bamalanga okatinga ne agreement ez'okusizinga fire. Abayeekera bano olwamalirizanga bagambanga ezo zonna agreement ze mukoze bwe tuba nga tutugeetinze involved mu zo tetuzibala era ebyo byammwe okukusalawo kubadde nga mmwe mukukoze nga mmwe era tulina kye tukimanyiiko. Akati
olunaku olukeeredde nga Paul Kagame ow'e Rwanda avuddeyo n'agamba nti singa ngenda maaso n'okuwithdrawinga amagye gange okuva mu DRC n'enjigyayo abantu bange tukomekereze olutalo, njagala mumpa ebintu bino bibiri, njagala mumpa assurance nti mugenda kubanga mumpa obukuumi. Ekyewuunyisa nti ne Paul Kagame abadde akimanyi nti yateeka abantu bano mu DRC. Jjukira investigation yakola ng'abantu kyenkana amagye 5 ku 10 ge gayingira Democratic Republic of Congo nga bava ku side eya Rwanda, naye bino byonna Paul Kagame yali yabyegaana. Kati agamba singa nkola withdraw ne tusizinga fire mumpa assurance nti mugenda kumpa obukuumi, kubanga nze kyentya enti Abahutu n'Abatuusi, Abahutu bano abagenda maaso n'okutigomya eggwanga erya Rwanda. Ate mu bufunze n'agamba nti nno naye ate side emu sibanenya kubanga nabo babelonginga mu Rwanda ly'eggwanga lyabwe tebalina wakuddukira, era bwe babasazeewo nti kukomawo mu ggwanga lyabwe era mbasiina mwaganya gukola ki gubagobamu. Kati agamba mumpa assurance nti Abahutu bano banaaba nnumbye mujja kumpa obukuumi. Jjukira Paul Kagame ekimusindiikiriza okwogera kino, diplomatic ties zonna n'amawanga ag'ebweru ezisinga ezaali zimuwa foreign aids, ebyenjigiriza, ebyobulamu, eby'education, ebyenkulaakulana baabimusalako nga bamugamba singa onooba towithdrawinze majeego kujja bayeekera ba M23 mu DRC tewali kigenda genda maaso. Belgium, eggwanga erya Germany, eggwanga erya UK saako n'eggwanga erya France basala diplomatic ties n'eggwanga lino erya Rwanda, era Rwanda badde takyafuna foreign aids ezisinga zonna. Kati eggwanga nga ligoyinze into economic crisis era economic depression kyekimu ku kibadde kinyigiriza eggwanga lino erya Rwanda. Kati economy yeekanamye, waliwo akatyabaga k'ebyenfuna mu ggwanga erya Rwanda. Kino kisindikiriza Paul Kagame okugamba ngenda ku withdrawinga naye mumpa assurance nti obukuumi mugenda bumpa, ngenda kubeera secure n'eggwanga lyange ligenda kubeera secure. Kati mbufunze tugambe nti no Paul Kagame akkiriza bino byonna ebibadde bigenda mu maaso nti yabadde agenda mu maaso n'okuteekawo embeera eno mu Democratic Republic of Congo nga Felix Tshisekedi wazze agenda mu maaso n'okyogera. Jjukira nti nno ye Paul Kagame kyagenda mu maaso n'okulumiriza Felix Tshisekedi amugamba toli mukulembeze mulonde w'eggwanga erya DRC. Omubukulembeze tukimanyi bulungi toli mulonde nti bakuba akalunuma weeteekako ku ntebe. Kati ye tamuli organizinga nga president amugamba nti n'eggwanga ligwanira president omujja eggwanga erya DRC. Eno kyayika Paul Kagame yaliyogeranga bino nga balemeddwa okukwatagana ne Felix Tshisekedi okusobola okulaba nga bakakinga up ne minerals eziva mu Democratic Republic of Congo. Kati embeera eriwo tetumanyi Omumerika tannavaayo, Trump tannavaayo kwogera ku nsonga eno nti oba Paul Kagame banamuwa assurance n'ebitongole bya UN, East African Community tebinnavaayo ku backinga nsonga eno olw'ensonga nti enfunda nnyingi Paul Kagame ono w'e Rwanda azze abyegaana. Nagambye oli ku Yugi Update Civic Sinziro bango otuuliza gwe mukwano gwange watana kubanga otweyungako kiri wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Abali mu diaspora, abali emitala w'amayanja, gwe kikutteko nja kusaba otambuze akatambi kano sharinga video eno esobole okutambuzibwa wala nnyo. Wabula kino munnayuganda ky'otegedde okumanya, singa Paul Kagame ow'e Rwanda afunzibwa ne Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agenda mu maaso n'okubanga atalaga amawanga ag'ebweru ng'anyigiriza gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni nga babateekako natti sanctions ez'enjawulo saako n'obbajjako foreign aids eziva mu mawanga ag'ebunaayira, kitegeeza nti nno enkyukakyuka mu mawanga gano abiri egenda kubeera bibwako. Ate eri kyempuliddeko nti eyaliko former president, mutabani wa former president w'eggwanga erya Rwanda yeegasse ku Felix Tshisekedi okusobola okulaba nga balwanyisa Paul Kagame. Kitegeeza ki? Ayagala kujja kweddiza buyinza mu ggwanga erya Rwanda. Yagamba ekimala kimala, agamba ekimala kimala. Kati embeera bwetyo weeri mu ggwanga erya Rwanda. Tetumanyi Felix Tshisekedi agenda kwogera ki ku nsonga eno, anaavaayo n'abaakinga munywanyi we? Golowooza ki ekiyinza okubeerawo mu mbeera eno? Donald Trump anaavaayo n'alangirira ne bawa garanti Paul Kagame ow'e Rwanda nga bwe bagenda omuwa obukuumi agende mu maaso. Nagambye abamu ku bayinza okuba nga bafevalinga Paul Kagame ow'e Rwanda, DRC teriimu, bannansi ba DRC banyiivu nnyo olw'ensonga nti n'ebikolwa byonna ebizze bibaawo bizze binyigiriza munnansi kuttibwa,
ku lot of properties okudestroyingibwa, abantu bafiiriddwa ebintu byabwe bingi, abantu bafiiriddwa abantu baabwe